Eno ye program yo ensulo eyencha 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Muganda wange ni Mwanyenaze. Natente baza Katonda enchene ya leero. Atuyisiza mu kiro kino nga tuli balamu. Wasuze bulungi. Manye eri atasuze bulungi. Naye Mukama bakuwadde obulamu. Kaluseke twebaze ekyo. Webalenga bulijjo okuzukanga naffe ku programu ya Fenenganzi ensulo eyencha ku 3 ABN television. Webala akaseera ako akeddakiika ezo kakulu ku nsene y'okuwalabaka nsaba Katonda akikweremu omukisa tojjanga okwo na bulijjo beeranga naffe tweyongerenga maaso ogenda maaso n'ebyokuyiga bino Katonda nga bw'anaaba atulungamizza. Enchene ya leero Mukama atwongedde omukisa tugenda okuyiga nate ekyokuyiga ekirala. Ayogera naawe ye Grace Kaweesa mweza wa Katonda Mukireka Hill Church naye ng'obuweereza obulala mu mirimu gyaffe egya bulijjo Mbukera Mbugema University okisanga Gayaza Zirobwe Road. Kale munange nkwebaza oli wa muwendo olwakadde kowaayo okuyiranga programu eno toviiramu awo bw'okeera ng'otaddeyo ka oyira akanaayisa obulamu bwo mu lunaku kiba kya muwendo era Mukama nsaba atuwe omukisa. Nga tugenda nno mu by'okuyiga bino nja kusaba tuweeyo okusaba Katonda omulungi oyo atuwe Omwoyo Omutukuvu yawandiisa ebigambo bino atuyambe okubitegeera. Kale katusabe. Katonda kitaffe nannyini eggulu n'ensi Kabaka ataggwaawo tweyanza nnyo ssebo natuwa omukisa gw'otukwasiza enchene ya leero bwe tuzukusenga tuli balamu tetubudde tujja mu maaso g'ayi Mukama Katonda atu okuwaayo obulamu bwaffe gw'oba obukulembera era obulungamye tuwe Omwoyo Omutukuvu atuyigiriza ekigambo kyo wamu n'abaana baffe kwe kusaba kwaffe Taata okuyita mu ssaddaaka ennungi eya Kristo Yesu Mukama waffe. Kyetugenda okuyigako enchene ya leero kino omutwe ogugamba nti kya Luganda nnyo Indalgensia. Indalgensia ono namunoonyerezaako nengezaako okunoonya amakulu ga Indalgensia nga kitegeeza mu kkanisa y'Obukatuliki nti omuntu bw'abeera mu purigatori ayina omutango gwawaayo olw'ebibi bye. Indalgensia tugenda kumusomako naye njagala ojjukire Bayibuli yo mu kitabo kyaffe eky'Abakolinsi ekisooka essuula 4 mutugenda okujja onyiyiro wetoloddeko bino byonna bye tugenda okuyiga bikkula nange mu Bakolinso essuula 4 olunyiriri ekisooka essuula 4 olunyiriri luno olw'omusanvu. Kansuubire nti otuuseewo. Agamba atya Pawulo? Pawulo agamba bw'ati kubanga abuuza kibuuzo akwawula yaani era olina ki ky'otaaweebwa naye obanga waweebwa kiki ekikwenyumirisizanga ng'ataaweebwa. Indalgensia ono gwe njogeddeko muganda wange ni Mwanyenaze y'emu ku nsonga enkulu ennyo ezaaleetera abasajja be twasomyeko nga bayita abagolozi. Abagolozi bano bayita ba reforma, abagolozi ab'obuprotestanti okusituka ne bagamba babeewo kye tukolawo. Indalgensia ab'ekkanisa ey'Ekereziya oba ey'Obukatuliki mutegeera ekintu kino. Kyatwalibwa nga kya muwendo era nga buvunaanyizibwa. Bw'olina okuwaayo okukendeeza ku kibonerezo ky'ebibi wakola ki bye walinga okoze ng'oli omupurigatori. So obugolozi obw'Obuprotestanti bwe balaba kino ne bagamba kino kisusse tubeeko kye tukyusaamu. Ekereziya Katulika ey'e Roma yali eyigiriza bweti nga yo neegamba Indalgensia bwe tuziwaayo
zikendeeza ekibonerezo ky'omuntu kye yandikoze olw'ebibi bye. Era abantu bayigirizibwanga bwe batyo ne bafuba okusuuta ebibumbe, okukuuma olunaku olumu nga lutukuvu, okukuuma okulamaga genda mu kkanisa oba okukyalako mu kkanisa oba eya lutikko mu nnaku ez'omwezi eziraganiddwa. Abantu babawanga ennaku z'omwezi abagamba nti kati mumanyi ennaku z'omwezi nga 3 oba nga gundi tugenda mu lutikko tuwe Indalgensia zaffe, oba okuwaayo ensimbi eri ekkanisa, oba bateekangawo engeri mu kkanisa omwo abantu gye bawangayo Indalgensia zino olw'ebibi byabwe bambi. Olw'okubanga twagala Katonda n'obulamu, abantu baafubanga ne bawaayo ebintu bino mu ngeri yonna gye baasobolanga. Kakati zino ze zaali ezimu ku ngeri ezaakozesebwanga okukendeeza ku bibonyoobonyo byabo abaalinga babonaabona olw'ebibi bye baalinga bakoze. Okutunda Indalgensia kwali kwetabiddwamu n'obukenuzi. Olaba ensi yeegenze ne Setaani. Ebintu birabikanga ebikolebwa mu ddiini, mu kifaananyi eky'eddiini, naye ate ng'eri munda mulimu ebyenfuna. Kati wano Munyonyozi agamba nti kwetobekamu n'obukenuzi. Mu Wittenberg ekyakolebwanga abasajja ab'ekkanisa nga basonda ensimbi ez'okuzimba lutikko ey'omutukuvu Peetero ebbasirika. Kino nno kyanyiiza nnyo omusajja wa Katonda Martin Luther, kyamunyiiza nnyo n'agamba era ne kimuleetera okuwaayo okuvaayo n'obuvumu n'amaanyi mangi nnyo, n'agamba nedda tubeeko n'okubaako kyenkola tuteekewo enkyukakyuka, tetujja kugumiikiriza mbeera efaana bweti. Kikye yakola ng'alaba ebintu byetaaga kutereeza, kino kye yakola. Martin Luther kye yakola kwe kuwandiika ebiteeso, n'awandiika ebiteeso ebiwerako n'abiteeka ku luggi, n'abikomera ku luggi okwo, galinga 905. Bwe yabiteeka ku luggi lw'ekkanisa mu Wittenberg mu Germany, ebitundu ebisoba mu kimu kya 3 byali byogera nnyo ku Indalgensia mu biteeso byebyo. Ate bambi abantu b'ekkanisa bagonva abamu, babawo ebyokukola bagonda ne bakola, kubanga bambi balimu omwoyo gw'okussaamu Katonda ekitiibwa. Naye muno ekyewuunyisa nti ekisukka ku kimu kya 3 mu bintu ebyo byali bikwata kw'ensonga y'okuwangayo Indalgensia mu kkanisa ey'Abakatuliki. Ekiteeso ekyabirimu ekimu kyo kyali kigamba nti nno bwe kityo abo ababuulira enjiri ey'okuwa Indalgensia bali mu nsobi. Bwe bagamba nti omuntu asobola okusonyiwa ebibi n'alokolebwa okuva mu musango kubanga awaddeyo Indalgensia. Olaba endowooza z'abantu bannange, kyovula bannange kitugwanidde, muganda wange kikugwanidde okubeera omuyizi w'ekigambo kya Katonda, otegeera amazima. Kubanga Setaani mu nsi muno abuzaabuza abantu n'ebyokuyiga ebikyamu. Era ndala okutegeeza bw'olabanga omuntu atambulira mu njigiriza enkyamu tomunenyanga nnyo, wabula saba Katonda akuwa amaanyi, akuwa amagezi agayamba omuntu ono ave mu bukyamu bubambi atambulire mu mazima. Setaani Bayibuli emwogerako mu Yokaana Ssuula 8 nti ye mulimba, ye kitaawe w'abalimba. Setaani asize obulimba mu bantu, Setaani atadde obulimba mu bakulembeze b'amakanisa ab'eddiini. Bw'obanga toyambiddwa Mwoyo wa Katonda kukubikkirira mazima mu Bayibuli, naawe akutwaliramu mu bulimba obwo. Kati yali enjigiriza mu kiseera ekyo ti bw'oba Indalgensia zino zikuyambako n'osonyibwa ebibi by'okoze ki, naye ng'amazima amatuufu Bayibuli si bwekola ki, si bwekiyigiriza. Obulokozi bw'omuntu tebulimu ebyo bintu, buli mu ssaddaaka ya Kristo Yesu yatufiirira ffenna ng'aboonoonyi. So kirungi okuyiga amazima nga bwe gafaanana. Era bw'alokolebwa okuva mu musango olwa Indalgensia Paapa zaawadde. Luther yannyonnyola bulungi nti emikisa gya Katonda abaagalwa
tegigulwa, tegikolererwa oba tegiramuzibwa. Katonda okuwa emigisa tolina kunoonya ssente n'owaayo mbiwulireeyo ne leero nno gyebiri leeta bweziti ofune kino leeta kino Katonda ajja kuwa kino naye basebo ne bannyabo muganda wange gwampuliriza enjigiriza eyo si yo nkola ya Katonda. Katonda oba anakuwa omukisa nga ggwe Ssekinnoomu ampulirize essaawa eno era ndaba ajja gukuwanga Katonda bwe yakiteekateeka. Tojja kumala kwegula gy'ali. Eyo si enkola ya Katonda. Kati abasajja ne Martin Luther kyabayisa bubi ne kibennyamiza nnyo ng'alaba ebikolebwa mu kkanisa ate bisusse we kirina okukola ki okutambulira. Nga Ekereziya Katulika ey'e Roma ekyagaba Indalgensia leero kisaanidde okwetegerezebwa obulungi obanga kino kirimu omutawaana oguyinza okuvaamu eri abakristaayo abakikola. Eriyo abakikola mu butamanya nga beetaaga kuyigiriza bategeere kiki ekituufu. Ogwo nno munnange mulimu gwo nange gwamanye ekituufu tosirika nakyo bayambe. Katonda oyo nga bw'ali omulamu bajja kutegeera ekituufu kyekiruwa bawekeko ng'abantu. Omuntu akkiriza nti ajja kuweebwa okusaasira kwa Katonda nga kwesigamye ku kikolwa kino oba ekikolwa ekirungi mazima abe anoonya kufuna Indalgensia. Bw'oba n'endowooza eyo egamba nti Katonda ajja kusaasira kubanga olina ky'okozeewo obanga anoonya Indalgensia gy'omuwa asobole okukuddiramu akusonyiwa ebibyo osobole okufuuka omuganzi. Naye si enkola ya Katonda. Omukristaayo asobola okulya emmere ennungi ey'engeri ey'enjawulo oba okubeera mu mbeera ey'obulamu ennungi si kibi, naye ekisinga obukulu kye kino Katonda obulokozi bw'atuwa tebugulwa, bwa bwereere bwabuwa mu Kristo Yesu Mukama waffe kasita oba n'okukkiriza. Amazima gali nti Katonda ono mu nteekateeka ey'obulokozi abutuwa lwa kukkiriza kwe tulina mu Kristo Yesu. Tubufuna lwa kisabusa kubanga yetukisaanira. Twakirabye eyadde nange olunaku lwajjo nga Bayibuli etugamba nti abantu ffenna twasobya ffenna, oba ndi muki, oba ndi muyigize kyenkana wa, oba ndi bishop ki, oba ndi munnaddiini ki, oba nva mu kika ki, ffenna twasobya. Katonda asaasira busaasi n'atuwa obulokozi olw'okukkiriza ate n'okukkiriza tekuva gye tuli. Twabanga ekisa kya Katonda kingi nnyo kinoonya omwonoonyi. Tolina kyosooka kuwaayo kwa bwereere. N'olwekyo obulokozi buno obutuweebwa olw'ekisa mu Kristo Yesu tulina kwebaza bwebaza. Oluvannyuma okujja kwe eri Yesu Kristo n'omukkiriza ng'omulokozi wo, olwo ye atandika essuula ey'obulamu obujja mu bulamu bwo obwa bulijjo. Ekisookerwako kwe kuwulira eddoboozi ya Katonda nga lyogera naawe ng'omwonoonyi n'okwatibwako mu mutima gwo n'okkiriza Kristo Yesu mu mutima gwo wennyini nga towalirizibwa, nga tosoose kuwaayo nti Mukama ndeese kano nzikiriza. Bw'omala okukkiriza nno bw'otyo Yesu n'ajja ng'akwewumbira. Ojja nga bw'oli n'ajja ng'atereeza, n'ajja ng'agolola, n'ajja ng'atereeza mpola mpola. Ogenda okanga ng'okyuse, omuntu yalowoozanga obulala, ebirowoozo Mukama n'abijjayo, otandika okulowooza ku bya Katonda. So bino byonna tebiri mu maanyi go, naye mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ng'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Kituufu obwegendereza bwetaagisa nga tukebera nga tutunulira enkolagana yaffe ne Katonda ng'abantu, si kubanga tuyinza okwesanga abantu abamu ku ffe tulinga abakyali mu Babilooni. Okiraba ssebo? Guyinza okulowooza nti munnange oteredde wakati wo ne Katonda tewali kyetaagisa kutereeza, naye agambye tusaanidde okwekebera mu bulamu waffe obwa bulijjo. Katonda nga bw'atulagirira bwe tutambula.
ekintu ekisinze okuwabya abantu mu nsangi zino kikimu butasoma kigambo kya Katonda. Era ne Kristo Yesu yakinnyonnyolako ng'ayigiriza n'agamba bannange mbabuulire mukyama lwa kintu ekyo butamanya biki byawandiikibwa. Abantu bangi gye bali mu nsi olwaleero abatambira mu makubo agatali matuufu, abagoberera enjigiriza ezitaliiko nnono, abagoberera enjigiriza ezitali ku musingi ogwa Bayibuli, ate bambi ne bakirabanga ekituufu naye nga butamanya byawandiikibwa. Kyenva nkusaba muganda wange andaba era ng'owuliriza, twalangayo akaseera osome kiki ekigambo kya Katonda, ogenda kuzuula ebintu bingi. Kubanga nze mmanyi Katonda ayogera naffe kuyita muki mu Bayibuli. Bw'ototwale kaseera kusoma Bayibuli nga gwe omuntu sekinnoomu okuyita mu mannya ag'Omwoyo Omutukuvu, buli njigiriza enkyamu enejja bweti ejja kutwala. Abaana baffe abavubuka awaka mu masomero tubaagazise, tubakubirize okusoma Bayibuli. Buno obulombolombo, buno obuki, ebiki bagaba ne tukole kino Katonda kyayagala, ajja kuba tasobola kukigoberera era ajja kukiwakanya ng'asinzira mu kyawandiikibwa. Kubanga Bayibuli gye nsoma ejjudde mazima meereere. Ate Katonda yagiwandiisa ng'aluŋŋamizza abantu be olw'okutuyigiriza n'okutwebikulira n'okutulagira bwe tulina okutambula, bwe tulina okuzimba enkolagana yaffe ne Katonda waffe mu nsi efaana bweti. Naye olw'okubanga Setaani mulabe amanye ekyama ky'obuwanguzi bw'omwana bw'omuntu, ky'oba olaba ng'oluusi tatuganya kufuna kadde kasoma kigambo kya Katonda. Obudde obulala tubufuna obukola ebya ne tufuba nnyo n'olanga omuntu ataddemu amaanyi, alina kyagoba ataddemu amaanyi, yeebaka leeti, azuuka mangu, ebirowoozo ne bigenda, n'anoonya kino, n'awandiika kino, asula yeebaka essaawa 3 4 n'azuukuka. Naye n'ogamba obunyiikivu buno, Mukama Katonda singa onnyambe ne mpulirako ne mu mulimu gwo ne mu kukunoonya ne mu kuyiga ekigambo kyo, olowooza nandibadde nga bwendi. Kati abantu bano bambi abawanga Indalgensia zino tebaabikolanga abamu mu kutegeera, naye olw'okubanga abakulembeze baabwe baabayigirizanga bwe batyo. Eriyo abantu bangi abalina bye bakola mu makanisa gaabwe ag'enjawulo, naye ng'omusingi gwabyo njigiriza y'abaki y'abantu. Ky'oba nga Yesu Kristo yakyogerako n'agamba naye bambi abantu bano nno bansinziza bwereere olw'ensonga basazeewo okuyigiriza abantu obulombolombo, ebintu ebyedda ng'ebyokukwata ne baleka ebintu ebiki ebituufu. Kati gwe okuwona obuzibu buno muganda wange ne mwannyinaze, weesomere Bayibuli bw'oba osobola ogisoma. Batosobola kugisoma kale giwulirize, kuba yo ne Bayibuli ezoogera. Naye wuliriza obubaka ku TV nga zino oba ku marediyo ofuna ekituufu, naye ng'omusingi gwakyo guba mu Bayibuli. Kale n'olwekyo ng'abantu ba Katonda tukole ekitundu kyaffe, tuyambe abantu ba Katonda abali eyo abali mu butamanya, nga si kwagala kwabwe naye nga amaanyi ga Setaani gabasibidde mu butamanya ne gabakozesa ebintu ebiri wabweru w'emisingi gya Katonda egiri mu Bayibuli. Nsaba nno muganda ne mwannyinaze nkino ya leero onyweze okukkiriza ku mu Bayibuli, leka eyogere, leka ekubuulire, ebeere yokka nga yeeyogera, nga buli ansa gy'ofuna ekyokuddamu kyo Bayibuli, so si ndowooza z'abantu, so si ndowooza z'abakulembeze b'amaddiini, naye Katonda waffe kyakola ki kyagamba. Wamu n'ebyo nja kusaba tuweeyo okusaba enkyene ya leero, Katonda waffe atuluŋŋamye, atuyise mu nnaku nno nga tuli wamu naye. Katusabe. Mukama Katonda waffe ali mu ggulu, tweyanzizza nnyo nnyini, tweyanzeege, kubanga wagamba nti tulina ky'olikola nga tosoze kutulabula okuyita mu kigambo kyo. Otuyigiriza Mukama Katonda waffe nga bwe tugwanidde Mukama okugoberera emisingi egya Bayibuli, amazima nga bwe galambika mu kigambo kyo. Tuli bantu abalina obunafu
Mukama obwenjawulo. Naye tusaba nga tukwegayira Mukama Katonda tuwa omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu atulungamye. Omwoyo omutukuvu ono atukubiriza okuyiganga ekigambo kyo. Omubiri guyira nga gwagala naye omwoyo gwagala naye omubiri gunafuwa okutuukiriza ekyo omwoyo kyayagala tukole. Naye ssebo Katonda wattu tusonyiwe kubanga ebiseera ebimu tutambulira ku ndowooza z'abantu ne tuleka amazima g'ekigambo kyo nga bwe gali mu Bayibuli. Tusonyiwe Katonda waffe nga tugenda okukola Mukama tukulembere n'abaana baffe, tukulembere mu kufuluma, tukulembere mu kuyingira. Gye tugenda okukola emirimu taata jangu ogiwa omukisa. Bizinesi zaffe zitekuba kasitoma batuwa ensimbi. Embeera y'ensi etabuse Mukama. Naye olwokubanga buli Katonda waffe nga tuli baana bo twewaddeyo mikono gyo Mukama. Abantu balina okusoberwa. Abantu balina ebibuuzo. Katonda waffe jangu oddemu ebibuuzo byaffe. Katonda waffe jangu otuzzeemu essuubi. Gwe Katonda abaddewo ku lwaffe okuva emabega eri yonna tosobola kutulekerera. Mu mbeera yonna eriwayi Mukama nyweza okukkiriza kwaffe mu ggwe kulema okuggwaamu amaanyi. Omubi Sitaani ng'akwana amaanyi mangi nga teyeebaka anoonya abaana azikira nabo. Ayi Mukama tukwakuleyo mikono gya Sitaani otuwambaatire mu kifuba kyo. Otufuula endiga eziwuliriza eddoboozi lyo kubanga lirimu okulabula. Tuteeketeeke olw'akabaka bw'obusembedde Mukama. Bwe tugweddemu amaanyi Mukama olw'embeera etwetoolodde jangu otusitule Katonda waffe otuzzeemu amaanyi. Abafiiriddwa, abalwazizza, abanyigirizibwa, ye bali ababbiddwako ebyabwe Mukama. Ensi eno yo n'okujjula kwayo katususse amaaso gaffe okunyigiriza kw'ensi eno Mukama. Tutunuulire obulokozi bwo kuba gwe Katonda waffe. Omukisa gwo Mukama kagutambule naffe. Obulungi bwo Mukama kabubeere naffe. Katubeere wansi w'ekisiikirize kyo. Tulundire mu kisibo kyo kubanga mwe muli emirembe. Saasira Mukama Katonda wattu abakulembeze b'eggwanga lino, abakulembera eggwanga lino nga bw'oyagala. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.